ekintu ekyo kinnumidde ebbanga full figure ani atagambwako yasiba akaana kano ka tiktoka sibamanyi wadde ba tiktokers baagala nnyo relevance nesikamanyi akaana musanga akatoka yasiba kakawala recently eyo gundi nammere twakuwa obululu bwaffe twakuwagira mu oli mukyala munnaffe tuyambe ku kikazi ekyo kituyambeko kituyitiridde. Full figure temugenda musobola physically, full figure asobola spiritually nga Sheila Price bamutegeezezza. Tujja mukubane physical. Ulira. Bulaza. Tusobola okuvuma n'otukano nga n'abaana abakwenyinyala. Ekyo kisobolera ddala ze balista. Allah! Sikatino kakubuulye bukyanga atandika okwogerako sikuvumangako naye ate bwe ntandika okuvuma nsobola okusesebbula. Nja kubulookinga taata wange, bulookinge mama, bulookinge Nazaala, bulookinge Sezaala, nzijekuwe. Awo oba bw'oyagala gamunnyigemu katono nnyo bwe bati, gamuntuuseemu katono nnyo bwe kati ngenda kukulagirako bwereere. Gwe tolina by'ovuma. Nja kuvuma naye mwenyini wetunulire mu ndabirwamu weeti. Bulaza, bwe tusobola oyomba obudde bwonna obudde tubulina. We have the time. Bulani, obudde tubulina. Gwe immunity wagijjawo evuma abantu gwe nga tebakuddisa. Wagijjawa? Ne batuddiza nekisiba omuntu. Tebakuddisa. Ngenda basanyira amaloboozi gano. Emumbuuza gye ngajje. Ngenda gazanya. N'amaloboozi galuwa? Oli mukazi mubi nnyo. Gwe Jobless kanguwulire witwa mu media mania. Kamba oyo mumbagumba kakaliba. Kayina bubere bwakalambala kayina kayonsa ennyanja bakayonsa musamba ki. Tewali muntu gwenkubira sauti asobole kumwebakako. Akezadi yadiba yakwana kiri kyebangusa kya kamiliyoni. Ebintu byali mutu abigayagaya mudda kimugambe. Yita, Sheila Price alina video ey'okubiri ng'addamu full figure akoze bbiri. Balaze senga nali Uganda nensanga kifulu figo nyinza okikuba punch. Kugambye ati olutalo luva wa Balamu kubanga naliwo nga nnyimiridde nga bonna mbalaba ne beetwala nga mbalaba. Balamu gwayogerako tamumanyi mukwano. Balamu tomuwakanira nti tasobola. Kamugambe kino naye akiwulire sikakuba nti Balamu minutes naye tamuwakanira nti tasobola kulya Sheila Price. Ekyo takiteekako mukono. Tulabako bw'ati amatu kugunga muhayira kete kumulaba. Just one M. Ali cheaper nemba za kuzinga class. Even my job was missing a pay. Ipo poliso yesu bakubana myo kwanira basajja katana kandi basajja bayinyo. Kabuli yakutta abantu kati abantu muboloji. Temumanyira mugamaze. Novu mu mwana wa munno attira abantu muloji. Yatani muloji. Balamu yatundanga amazzi. Minister Balamu yatundanga amazzi mu bivulu byammwe. Ekitegeeza wali star. Balamu talina kyali kati oli ludda wa Balamu aliwa. Ani gw'otavumye mukazi gwe? Ani gw'otavumye? Njagala mbabuulire ku nsi ya Mukama teri mutiitizi nga Jennifer Full Figure. Bannanga oli mutiitizi byonna abikola naye olwafukamirira Catherine kusaasira nga mutwala. Tuli ba sister nsaasira, tuli ba Luganda. Teri
mutitizi nga full figure. Olaba wali watambula okuva wali okudda wali ekibuye kati atambulirawo mu kimotoka nga bamukuumye abavubuka. Bonna abantu yabatya. Kati olaba gundi Sharon olaba Nalongo Kitone. Nalongo Kitone nga bevunye ne full figure. Naye nga tamusibangako. Kubanga akimanyi Nalongo Kitone femu eno gyayina eyokwogera byogere ebimu ng'alimba ne yeefula gundi. Kati Nalongo Kitone amutya. Malaya chegundi kino basasta chebebakako kizze. Kiri mu comment section. So commuting you're playing. Abantu bano bonna tubazze tubalaba batusuubiza tuli omuntu alina mutima nga gwange gwa action online n'okola ekintu nga tosoose kukipulaninga can there be anyone who can do something to someone nga tosoose tujja tula kubuulira ngenda kukola kino nange muyiga okubanga mukola abantu kati gwe ky'oba omanya nti poliisi y'ekibuye balinga bazaala kyayagala kyakolerawo wali wazannyira obuzannyo bwe ate bagamba olaba kati olaba watwala abaana ngaabo kati oyo omuwala gwe yatutte oyo akakawala ke yatutte kanantongo kati sente ze kawaayo kanunula okuva mu gundi nga bagabana n'abasirikale bw'atyo fulufiga bw'akola sente ze kiba kyabagambye ate bw'ate yeyekibuye yibali babadde babonga kyali kyetagisa asigayo omwana omu abantu bonna beeyiwe ku poliisi bawakanye kyova olaba njagala nammere ayingire mu nsonga zino bakola business n'abasirikale b'ekibuye bagamba mbuno wakwata tiktoka ne bamutwala mu kaduukulu kati okwenunulayo ne bamusaba miliyoni 1 miliyoni 2 nga bazigabana n'abasirikale b'ekibuye ate amasimu gaabwe bagasigaza tebagabaddiza bagatwala bw'atyo fulufiga bw'akola ssente muwandiikire ebbe ekibaluba bakuntumye kimutuukeko ayo gundi yonna yonna bagiyiwe gundi yejinjayo because of me bagikyusa ndayira ku maama wange ku baana bange yonna because of me nze nagamba bagikyuse yonna ne bagikyusa gayo yava ne mugwa poliisi basooka namuteeka eyo ggulu musobola okikola eyo police station yonna basobola ogikyusa mukikole tetugenda kubanga tetubakola kubanga tabumafa nemu musobola okwekwatamu akabondo ne mukikola muyiga okwekolera ebintu byammwe undercover oba bwata musobola kukola mufune omuntu amuwutudde mufune ate nange ekyo nakyogerako dda ne ŋŋamba bannange tewaliyo tetusobola kubanga ffe ab'ebulaya tusobola okisponsalinga financially tetulinayo omuntu asobola kukuba kikazi ekyo ku luli bakizimbye ne bakikuba ne bakireka mu kkubiro ffe mutugambe tuweereze ssente muguleyo bagundi kati mbuna abalema oyungu oyo teyetagana kubeera kunakumbogena kumanya nti aliwali she's everywhere nekitambula freely nga ne watabaawo mu gundi ne watabaawo asobola kitukubira mukikuba ne mumala ne mukipama ne mukamwa obusungu nga bungi awo oba bw'oyagala gamunyigemu katono nnyo bwe bati gamuntuuseemu katono nnyo bwe bati ngenda kukulagirako bwereere bwe tolina by'ovuma anaazi natakumba oba amuvume mutulekera okuwoninga abantu mmwe kati tino oli ku sayidi ki oli sayidi ya fulufiga oba siina sayidi nakoba sayidi z'abasiru ababeera bawaga abantu bano ne mutabaako kye mukolawo kyekinyiiza Tina era Rita akyabasinga nnyo Chita muchape ya kulumera mwambula chape bombo clat. You can do nothing. Twadanga mokuzanyira ku mwana wange. Ate shira wechukwata ku black man yawo atabuka.
Nawe mwagalira. Akozeka bwati alinga embwa yayimirira n'agamba omwana wange yeegatta nange very stupid old fool. Very stupid old woman. yatandika script eyo. Waliwo banange yawemula omwana omuto bujje. Mukazi oyo nze yanyiza we yawemula black man omwana omuto malayika ya Katonda bujje. Nali agaza maama we n'agamba mbuna abasajja bebaka ku price nga black man atunula. Ne watabawo kintu kyonna kikolebwa wate government kyeyo. 1 minute. Todangamu okuzanyira ku mwana wange. I don't play when it comes to my child. Ate nsonga lwaki mwana kude it's because of my baby. Okimanyi nti oyo omukazi omukadde omukulu akozeka bwati alinga embwa yayimirira n'agamba omwana wange yeegatta nange very stupid old fool. Very stupid old woman. Takiddanga namu. My child is growing. Ajeyo abaana be mu camera. Where are their children? Blakamani alumyani. Blakamani alumyani. Kasajja katukabeerawo kasirisa talina na bigambo. Buli lwamusajja mbuyazala kana kakonziba buli lwabeerawo abeera ku mwana wange nze tomanyiranga gwe bombo klatsaliyo gye mwaziniranga kalyoki gye mwaliranga ebicepere n'amachapati. Tokiddanga with me. Sikwagalanga nako. I don't play when it comes to my child. Kati bamutenda gye. Ate bannange bagamba n'okugamba muno fulufiga kyavaako ekoyo omwana oyo omuto nti omwana yafaanana simpokke n'amumalayo kyova olaba tayagala muteeka mu kamera abantu bamulabe abantu mbuno omwana afaanana simpokke. Naye yagamba mbuno era price buli omu amuzine nga ye yagamba abayimbi bonna abakalyoki bamuzina ani yanyiiga. Do you even sit on the same table with me? No. Chote, tena nakwambia leo hawezi kuniweka kwenye jela. Tena hautawe. Mke mzee. Hovyo, hauna lolote. Manange kirumu omuntu akuvumira omwana wo n'akwemulira omwana wo. Nze omwana wange abaana bange siwa nakkiriza mwana ekunda banga ndibwere ekikazi nekijja nekitiwe muli omukazi ti omwana wa mwebakako. That is too much. Mwama zawoda toyina kyosobola kunkola kino nkikugamba. I've been quiet for a very long time. Wano ku internet abantu bemulabanga abasirise be bakyasinza okubeera ne backup n'abanene bemulowooza nti no banene batuukayo. Neffe tetuzoganya abantu nti olw'okuba nyina abanene. Tima wali ompuliddeko nga nyina gwezoganyiza ne ngamba ngenda musiba. Omanyi abantu bano be bankoza abantu. N'otuuka ne mu location ng'omuntu yamaze okukola ebintu naye nga waali n'omuleka. Timo, wuliriza ebigambo bino. Nze saagala kumanyira when it comes to my child. She has never been my friend. She will never be my friend. Abeere mu ssaako ze mbeere mu ssaako zange. Emyaka gye mmaze wano sirina muntu gwe nali nnumisa. Ate nkidda mu cepe yeekuluma era mwambula cepe. Bombo clat. You can't do nothing. Toddangamu okuzanyira ku mwana wange. I don't play when it comes to my child. Ate nsonga lwaki mwana kude it's because of my baby. Okimanyi nti oyo omukazi omukadde omukulu akozeka bwati alinga embwa yayimirira n'agamba omwana wange yeegatta nange very stupid old fool. Very stupid old woman. Takiddanga namu. My child is growing. Ajeyo abaana be mu camera. Where are their children? Blakamani alumyani. Blakamani alumyani. Kasajja katukabeerawo kasirisa talina na bigambo. Buli lwamusajja mbuyazala kana kakonziba buli lwabeerawo abeera ku mwana wange nze tomanyiranga gwe bombo klatsaliyo gye mwaziniranga kalyoki gye mwaliranga ebicepere n'amachapati. Tokiddanga namu. Don't play with me. Sikwagalanga nako. I don't play when it comes to my child. Kati bamutenda gye. Come and pick me. Saga bintu byakummanyira nze. Mutwala our silence for weakness. You take our silence for weakness. I'm not weak. Zate ndi mulala nnyo ndi very wild ne kyemusuubira. It's because I have what to lose. Ze nyina abantu benswalira wano ku internet. Neto nsosookereza nnyo tomanyira nnyo. I'm not your child. I'm not your baby. I'm not your friend. Kyofala be myaka gye mmaze wano. Toddanga mukunda bakoma okunda baku police ku bintu bya pressure. But doesn't muno nenekanga in the same circle with you. Do you even sit on the same?
Tetuganya okwevuma kubaawo n'egundi zibaawo abantu okwagala live tetubiganye naye okwagala likes tetubiganye naye abantu abamu bajja abaana b'abannaabwe mu kamwa bwe kiri abantu beevume naye baleke abaana b'abannaabwe bannange kisukka toyinza gamba mwana wa munno nga mulenzi mbu omwana we yakwebakako ati 11 years mulide voice note gundi gyakulenze ng'ebadde eri so strong sinanga aminako ekintu ekinene nnyo oyo mukazi alipira bulo amina bannange bondekera omwami mulowooza nningangamu abatalina basajja basiba totubuulira basajja naawe akola kyawa agende oga abadde azze twala mwana bannange omusajja wange mukitiibwa nze ku musajja nnyomba nwana nange ndiganga tukira mukwana abasinga bali singo balina ebizibu byabwe buli omu mumulekera omusajja we abasajja tebakyalabika abantu ababaagala baabula kakati Sharon Olomita tolina ddoboozi tereera lyoba lwakiribula kati Lisa wangi mbadde ngamba tukoze tutya ku kyokutukubira kifulufiga ekyo toyina ngeri ki gy'osobola tuyamba mu ffe sente wano sente weziri tusobola okwekolamu omulimu mukwano omuntu akyasinza okwagala emirembe mu nsi eno nedda kubanga nedda gwe tokibeeramu ffe tuweeko obuwika tipu nti waliwo asobola ffe ebyo ebirala bitulekere naye okujjako nti fulufiga nkyagenda n'olwera agenda keera tule mu motoka abawe mule ekyo kyetaaga kukwasa nammere nammere kati mazzi mawanvu nammere twamuwagira wano ng'akubye kifulufiga naye tumulaajanidde ebbanga bonalebo tukulaajanidde naye totuwuliza anti kati afuuka honorable kene kyakola naye kambabuulire ojjako nga temwagala mwagadde mulikwata wamu oba mumuloopa anti mwagala I prefer going straight muba mwagala kumuloopa mumuloopa ebirungi ebigenda mu statements mulinde okuwulirizibwa mulinde kooti mugende mutuule muna sente za looya neki ng'ate ekintu ekiri chipu mukimanyi ekyokukola tetugenda kibagamba ku live kubanga tugamba mbu ate wewainsulting naye nga mugende mumuloope mutuule mulinde omusango gutambule nga bwe gulina otutambula mumateeka tambadde nsaba okoleyo ka statement kamu nga tetunnagenda nti buulira abantu abagamba nti galoopa nti gwe bw'oba oloopya omuntu kiggwa kitya akitegeera oba takitegeera njagala eyo statement ogimakinge clear toliko volume naawe tukuwuliriza nedda tetukuwulira mukwano ebyokuloopa ebyokuloopa okuloopa omuntu yenna oyogedde ku mwana wange oyogedde ku mwami wange oyogedde ku muzadde wange you like it you hate it I have to revenge tebakulimba nti nina omuntu gwe nali nsonyiye I swear on my kids I swear on my mother who is dead you speak about my husband my kids nze ndemwavuma mbulito likibi olina omuwa munene I'll just leave it those two and my father those three people are the most important people in my life oyagala butayagala I have to do something tebakulimba mbonse nsonyiwa yes agama sisonyiwa okujjako nga toboogerangako nze sijja kulimba donizera yakuba live nankuba ku mbaga nakuba omwami nakuba takwira social services nenjiwa zonna video nga yebamba zonna nenzigo nibamusamoneni kaakati senga waloopa Naalongo yandibadde akitegeera Naalongo ate nga muloopa tubadde bafriend nkubuuziza in case ng'oloopya omuntu kati nga bwe waloopa mukwano gwo Debbie era kubanga muwako copy ya reference Debbie wamuwa namuwa ne muwa ne email yonna nimumusima Debbie namuloopye mu council alina abapangisa she's a busy in the system ngena nakuddamu mbawandiikire
alina abapangisa mu nju ennyumba yonna ya kanso yagipangisa ate nga ali ku line atuvuma so ngenda kuddamu mbawandiikire bamusumbuwemu kaawo ngenda kuddamu mbawandiikire abawandiikirako kwawe email nkirina naye bannange Debbie alabye nammwe buli awala na Debbie anti kyeyingiza mu bitabo bikikwatako ko kigaganya okuvuma kyanvumira wano abaana bakyabya tewaliwo ekikulu Rita statement zikulemye okuddamu njagala abantu baweereze ka message akali loud and clear naloopa haliweero omwala yalinga mu Ebony nze namulopa natasobola kufuna visa ye nze namulopa yankolaki kati kiki obadde oyagala okugamba Acid agambye nti waloopa Randy is my second child yavuma Randy yamuvuma mwalaba yamuvuma namuvumira week namba nga simuddamu lwansonga nali nga kwata email address yange ey'okumulimu nali kola British Airways terminal 4 nekwata email address yange ey'okumulimu I was airport nengikozesa mu bubi number 1 nempandikira home office nembagamba temubuuza kuyingira they are planning to come with Ebonzi on such and such a date nenkotinga flyer nengatachinga is among them ne bwaba afunye temumukiza kuyingira Ebonzi yonna yafuna visa ndayira ku mama wange ku baana bange Ebonzi yonna yafuna visa hali sente lwakuvuma Randi ekirala ate mbadde njagala abagamba nti nno waloopa nze kyembadde njagala okutegeeza nti senga Rita aba yaloopa teyeekweka kubanga nze seekweka nkuwaako kopi ate olina okubanga onvunye nze me and Maggie we've never had a fight that's a diversion Acid gyagala why are you relying on it lwaki oyo lulayinga ku diversion ya Acid gyagala oteekawo naawe tonkoya nja kuwemulira kuwemulirirawo wenawe kumuwira ogira obuddu ngeka nkugambye she's trying to divert you ate you're like literally believing what she's saying why are you can she be used as a reference nze bwemba nkuloka nze I tell you I give you a copy inokubanga oyogedde ku my mom to my dad, my mom because now alile my dad, my kids, most especially my kids. That's why nalopa Debbie Nantongo Suzani namulopa mu housing ne musamoninga bali bagenda tolo limbe nyumba yona yajipangisa police nam surrounding ewaka wano Jews all these things she comes on live and faking she's aliku list eri under inquiry Nantongo Suzani Debbie tababalimba yakubira mukwano gwange Beatrice Fazi nga yena akagana polisi ndi wali wange nze namulopa yavuma abana bange mu bakigala addanga mu n'abavumu akalabye tutuliyo alabi ate njagala ddemu ekintu kyonna kyonna ekikwata ku baana bange ku baana bange ngenda kukumira omutagenda okulisa kakatale vuma omwana wange owerabidde gyenkola vuma omwana wange nze point yange gye mbadde njagala okuyisaawo etuuse mbadde njagala okakasa abantu nti bw'oba wakola ekintu oba teweetaaga kwegaana yes kati nkumaliriza mukwano oyinza okukumula wano nenzijakola ivuyo maama Randi kina kyabadde ayogera nkitegedde kyabadde ayogera abadde ategeeza bano ababadde bagamba mbuno nti secretly nti wakikola kati gwe kyoyagala okugamba nti woba olopya omuntu omulopa openly you don't need to hide. I don't hide era Latifa yagamba Debbie Rita agenda kulopa Rita atugambye era bwe bana mulopa era ne tumwako copy nenkusisingako kumanya ne mbasisingako meaning that it's an open secret. It's the same thing when I told Denzel, and I was at Denzel, I've reported you. I'm going to show this to social services. If you never name screen recording, and then go to social services. Name someone. Yabuma bana bangenga yebyambe kwanzi. Omwami ngasiri nache mukoze. Ngasiri nabanango mukazo esimu kumanga. Kojagala omuntu ampe video nga kumadonzira kwanga television. I don't. Yalimba ayamba ko Sarah Joy twadana mutadamu. Mananga Donizera mwamulabye kulumbe yayulika omugagga wa mu America ekyo wandikirese baddangi atina anti gye tubadde nedda nkirese bulesaze by the way ngamba nabadde mu minister nga simutegedde naade manyibe bana abakazi bana edda mu kyalo waliwo abakazi abajjanga n'obwambe nga bazze okuwaata
Gamba nti iye. Ekyo wandikirese. Bana ndoge nedda I'm not attacking. Nabadde sitegedde ne ngamba ebe bana abakyala abazokuwaata ku bufu abazokuwaata emmere. Kati waliwo abuuza mu Walopa Jojo Keteira. Jojo Keteira yamukola ki? Never had a fight. I don't know. Bannange nze Rita obadde ontabukidde bwerere era kyovudola nga nsirisi nze kubanga nange mukutabuka nsula ntebe mukwano ninnyirawo ennyonyi yali ayomberangako Patricia, but she has never gone beandako like on me personally, apart from maybe challenging my post. Like we welcome opposers and proposers. Jojo has never come out to say that Nali Mulopeko Tolimba, because I don't know her, I don't even know where she lives, I don't even know her real names. I do not know her. Don't lie. So if you're asking to insinuate, Jojo has come out severally to clear this. She has said me and Rita we've never had a fight. Nali nyambako Patricia. Nela if you damu najikola recent nachi damu. Nze point yange Rita. Point yange mbadde njagala otegeeze nti omuntu akubye live essaawa zino ngazo okulumiriza nti gwe Walopa nti gwe tokiinaamu buzibu kuvaayo n'ogamba nti nze nakola ekintu yeye badde point yange n'olwekyo nze njagala kubasiibula where do they Walopa Kabalagala balibide opera mbu Walopa Kabalagala nga Kabalagala akoze eki you particularly know Yana bino tebina magezi mbu Walopa Kabalagala. You know, but you've seen her insulting me, isn't it? But you've not seen me insulting me. Ita tukuulira. Like being between mom and her. When I was trying to what did I about to different than see her like show me. How do you know that? Anyway, yeah, job life. I would say that we have not a people to Yambia command something like that. Like we don't have beef, I will just help someone. Mbu wagamba nti abaana ba Maggie nsoma no comments mbu siba abalongo siba AK47 Yabawazira simanyi lwaki Rita alivaako ekyo tewali yakyogedde tulipiga yakyogedde nga olwokuba yalabishira price mbu Zaina Nachoza agenda kuloga ayanguweko olaba acid ya failing ate olwo olumalaya lwegundi lwe USA lwebebakabakako bonna bapasta ne beremerera wagana okuloga yakukwata ng'olina emyaka 9 ogenda kuloga oluyumba olwa Council Flat amanaku ge USA kati go wakatulaga n'ogateeka ekawempe n'ogatwala USA bagambye nzisaidizo kyekipit to drop out house balobya cha pasta manjere USA sirika n'okusirika fe tukumanyi nnyo olina nawe kyotugamba gakuleme genda kola gastric sleeve nakola gastric sleeve genda ogikola taswaza Gondo ujikole smart plastic surgery. Gondo ujikole it's a weight loss procedure. You never know the watch and put it on the kamukaga. Rush again and the back procedure. Ogamba alinganga bisambi bitereka. Bitereka modo. Ntugambye bitereka modo. Bitereka mwana munje na yento. Zaina Naturals. Atunda products. Chocho kigambe siko kitwogera tina kyabagoga Rita akugamba nkugambirawo noberanga wetegeka how you're going to defend your product kwangaze touch me I think the whole world knows that I don't era went to kokopera ngayenda kuteka Rita ikoka volume ko banange byoyomba tuwulirako bimu na bimu ate kakati ye gundi David Lavis omugambi otya message esembye Rita twakuwulidde
ogenda kuddamu muloopa nabilavi kunyinga kuddamu nga lwa mugaso naye kati namugambye ayogere just ku baana nga lwa mugaso wenja okuddamu muloopa apangisa ennyumba ali akamwanyi ng'akola part time jobs ng'ate ali akamwanyi awulondeko kimuli akamwanyi oba okola part time job abo bakufungana genda oyo muloopa Ich habe nicht gehört. Daddy, Kupfer is a good girl. Leave her. Kale bannange live nze mbasibudde ngenda kwebaka. Das ist GLS. Rita nze ngenze mbasibudde. Omulala gwe mwagala bannange kikazi kya big eye njagala okiweereza message esembyeyo Waliwo abuuzizza bitamya ku likyoso nti mufa ki okweroopa kati fe tetumanyi kuvuma Rita katumalirize oba okyaliko kiwasubite kandabe wano naye twagala okubaza bwenna batuteekamu ensimbi nga tujja ku live baddoka travels banne muteekemu DOK travels abaagala visas abaagala refusal replies nga bakumire ng'oyagala bareplying oba reapplying visa ez'ensi ez'enjawulo travel tickets eziri ku bbeeyi dongolo tulina JM apartment tuteekamawo JM lego balina ennyumba ennungi luxury nga bantadde mu kabiri kenyambadde hotel munyonyo wampewo nokunte nga balina apartment obulungi ng'ogenda genzi balina obukujja ku discount kwa Rita kagwa discount tulina abananga abantu bangi nnyo bakuteekamu ensimbi tulina glam aesthetic nga bali awo complex balirigaba glam aesthetic nako bali abintu Rita waliwo agambye embuno nga asidi akulimu nnyo. Wawulidde Richie ng'agamba nti Rita acid is obsessed with Rita nti ayagala buli kimu Rita kyali ekigenda omulema kwe kusoma tasobola kusoma nga nze bwe nasoma ekyokubiri tagenda kufuna ssente nga ze nfuna ekyokusatu tagenda kufuna bufumbo nga bwe nnina ekyokuna tagenda kufuna abaana be nnina tagenda kuva mu good background family gye ndimu ebyo ebintu tagenda bifuna kyala tagenda kufuna fame gye nnina ng'eri positive ekyokutaano tagenda kufuna bulango bwe nnina ekyomukaga tagenda kufuna mulimu gwe nnina nyoza mulaba ezo zonna life goals bw'oba tasobola kubeera n'ezo life goals tali ntuuka agenda sigala wano ng'alina 2,000 views 1,000 views with a zero account birthday katete nasobola namuwishingira post n'emu ogirabako nga ku birthday yabaddeyo ku 13 March mwamulabeko nga bamuwishingira tewali lwaki tosobola kubeera n'abantu 10 they can't even wish you that means they don't need you they just want drama common sense tunolira bonna tosobola kubeera ne all your clique all life failures no academic background no family background no family no nothing those are people because those are people that are on your pan no jobs and absolutely nothing virtually nothing oli atunda simanya bintu manya sikamfuli low cost low budget products guys I love you so much take care I love you too. njagala babulya nti ayagala kubeera nze talibeera nze nze omukazi eyamukabya ku maziga nze omukazi eyaweereza abantu ne batwala bye ewaabwe nze omukazi eyamukabya ku maziga ne tugenda ne twambushinga ewaabwe nze omukazi eyafulumya ekyo ekifaananyi kyemulaba ekyamama oba asidi akayumba akabi akavulubwe kati nga badidde n'omusulo nga guli wabweru omusulo baanika amagundi gonna mattresses nga ziri nze omukazi eyakikola kati njagala asidi mu diary nga tuweeyo ekifaananyi ekyewaffe agenda kujja mu bino byemposting ewaffe home is the palace ate bagambye mbw abantu bakolera mu mpapula zo ate osobola otya okujja social ng'abantu bakolera mu mpapula zo bannanze mundeke abantu babeera bakyanga bakolera mu mpapula zange nga nina two full-time jobs one can be online another one is naye ndowooza olina ssente baba abantu baba bakolera mu mpapula zo baba bakusasula
ekyo kintu kyangu nnyo bagende bawandiikire bakubenga gundi bakola babagambe tomanyi bagenda bipsa ate kira ebeere reflecting abantu beerabidde nti here in the UK once someone is using your papers and you was working this is very easy. Come back chamber. So let me teach them these things. You go to HRMC app, take your national insurance number, or take a move, or get a club abantu will never put it on the plaza. Webalaga company that's it. That's what reflects. What alaga you dana tewali ndalina kukutinga. However much someone reports you, so long as that company doesn't solo, it will never reflect. So everything na byachuka. So in the UK, it works on the system. Once NIO, or take them about to HRMC, or take them blue NIO, you're going to plug up your mobile and papers. You know, my well, I guarantee this is showing Kingston University. It's going to show on Kingston University. And I've got, and I've even got an Ninani agency, Nina was over 100 staff in the UK. But Talina was over Talina. Agenda kugundi eri active zakulo omusolo tabasobola ku bakulope anti bolopo omuntu tomanyi bagenda bimusa bagenda kibera mu system nga it's not true nga tebalaba ko any company netwali mu plaza common sense that's a script Debbie atandika ate kirala yes nina bakolega mu plaza mubadde mwagala kati kwata screenshot eno ne audio bitwale wali job center gye bawe ogambe wetu bamwe alina bakolera mu bagenda kuwuliza bagenda kebera mu system nga babalabamu nekikoleranga dissertation n'ensomesa n'enkikolera kimbu nakyo nyibu kyagala ku you can't even reason you don't even know the system you want me to be teaching you all these things you cannot do nothing to me nanto obusuuzani mwena ne asidi bone bwe mwegatta nga bwenna bwe muli China OGs nabagamba mwegatta nesi nati mwegatta but it will be upstart okulaba nga asidi kwanga David yatugamba nga ebyokuvuma asidi kuwa ekisajja ky'obutwe kitatamira yatulaga obusolo bwa tatamira yatulaga buli omu wa family bo yatulagirira ewammwe ne tugenda ne tusula emimbo gya bine tukuba maama w'enti